Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elja. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip. Abayimbi abakabi, buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year, mbagala nnyo. Kitalo ddala. Amawulire ge nakuwaddeko ku makya g'olunaku olwaleero ku ebyo ebyatuukawo eri omusazi w'enviiri Arnold girlfriend we gwe yatemyetemye oluvannyuma n'omwana muwala ne yeesala obulago bombi we batyo ne bafa. Nkuleetedde momenti yaabwe gye basembyeyo okubeera nga bali mu ssanyu era ng'eno bali ku baby shower. Ebifaananyi nga buli mu kubeera ng'obiraba ng'essanyu weeriri ng'olabira ddala kapo eyeesiimisa naye mwana wattu sitaani oba oyinza okugamba alina amaanyi okukakkana ng'omuwala ono ensonga y'ebbuba eyasinze okubeera ng'emuleetera okutematema bbaawe oluvannyuma naye bw'atyo ne yeetema oba ne yeesala obulago n'abulidinga paka we yafudde. Kyonna kyekiri oba story yonna nga weegenda mu maaso ne mugezaako okubeera nga ngattagatta amapeesa nsobole okubeera nga nkuwa buli kimu na buli information bwengifuna. Tukimanyi bulungi nti bombi baafudde musajja wattu naye omuntu otuukira otematema munno bagenza omuddusa omutwala mu ddwaliro bagenza okukomawo cekinga ku muwala naye nga bw'atyo amaze okubeera nga yeesala obulago ng'ensonga abamu bagambuuza afudde ku kubeera nga yakebedde ku ssimu y'omulenzi bitya ate omulenzi yagenza okugirawo ati okomawo ewaka ng'omuwala munyiivu bitya era bw'atyo ekyaviiriddemu okubeera nga atematema munne bw'atyo n'afa. Ndasigala nga nkuwa updates gwe kyonna okukola subscribinga ebisigadde obindekere kyokka ate neera still olunaku olwaleero okusinziira ku kibiina kya National Unity Platform ekitwalibwa omukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine bw'atyo kyali kyasalawo olunaku olwaleero mbu lwe kigenda mu butongole okubeera nga kijjukira n'okusabira omugenzi Senteza Frank ffenna gwe twali tumanyi bulungi nga omu ku baali ba bodyguard official bodyguard ba Bobi Wine. Bobi Wine n'aba bodyguard bangi ne ku kyalo kwoli kuliko bodyguard wa Bobi Wine naye abali official ffenna bwe twali tumanyi Edi Mutwe nga tumumanyi Frank Senteza oyinza omuteekaawo ku namba 2 okubeera nga bakwasaganya Bobi Wine era ng'ono yafiira mu kunoonya akalulu campaign ekigambibwa mbu emmotoka ya military ewetyo yabakoona mu kubeera nga bagezaako okubeera nga bamuddusa omuleeta mu ddwaliro. Bw'atyo Mukama Katonda n'amuyita naye ate asobola kubeera nga asimattuka. Olunaku olwaleero Bobi Wine ateekinze concern okubeera nga agenda okubeera nga banoonya oba bamusabira okujjukira okusabira ku mugenzi n'okubeera nga bajjukira omwoyo gwe. Mukama Katonda yonna gy'ali asobola okubeera nga amulamuza kisa. Kankusaba subscribinga no ku SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino gwe wenna yalina business nga wandyagadde okubeera ng'olanga naffe okuba kubikuwa ennamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.